Manya abantu mwagala mazima bati muzikirize mbagambe gana amazima ye gwe wena ngoli kadama ngoli Saudi ngoli Dubai ngoli waye ngoli mu kiyunga bati ngo planning omala ko contract yo kuma we Uganda then ogobe ku bintu ebitwala mu kiyunga ekirala ngogenda mu kiyunga ekirala bobango ogenda outside obango yagala kyusanse wa kibiti it's okay bati bobango planning ku Saudi mu kiyunga ode mu kiyunga ekirala mukwa my advice yandi badde sigala woli mposko ngogenda buy forever togena kudambwa kadama ye ngoba just yagala genda mu nsi like Germany Turkey China, UK, biwabito awukiroke but mubango gena sigala mu kiyumba sigala yo because mumbuze lwashi abantu abasinga bakadama mostly ngovude mu kiyumba nga bali okoze kubakimanyi kimuba n'empisende ebintu ebitubikira muba n'akamanyiro so tekikyalinga kiri nti omuntu yali akozeeko bamwagala nnyo kitegeera kati ne ba boss bagala nnyo kukozesa ba fresher okitegeera ate nekyo kigenda kupostinga a lot time money kati bwobanga woli at least bakuwa emitwalo kyenanga basobola okwongezamu emitwalo kumi musoofu n'akakali sigalawo ebigambo by'omukyalo ono w'obanga obifumintirizaako ebigambo bibituufu oba biwadde obudde kadama nga awantu w'okolera ng'obadde oyinawoko akalembereza ng'era abantu abo bakyakwagala nga nawe w'ofumintirizaamu ogamba tebabadde babi okutwaliza awamu nkyasobola okudda ne mbakolera Inze sikuwagira kuva Saudi oyingire Dubai osulewa akalimuko kano abantu bomaze okumanyira ate nga naye badde bakumanyidde still ngero ova Saudi oyingira Dubai still nsiza abawarabu ova Dubai simanyanga oyingira kata era nsi ya muwarabu wabula ate nkuwagira bw'obanga okoye Dubai oba Saudi oba ensi yonna gy'olimu ey'abawarabu ng'oyagala kuyingirako mu nsi ezennene era nga weekakasa input wange mulina njagala kutryingako Canada njagala kutryingako Europe njagala kutryingako America oba UK gwe nkuwagira naye gwagamba nti ova Dubai ogenda Saudi ova simanyanga Saudi ogenda Dubai nga bakamaabo tebabadde babi just oyagala kukyusa ku nsi sikuwagira kuleka kiyumba kyo ekyo ate mbwoddemu oteekemu input ogenda mu nsi ndala era still nga y'abawarabu kati ate tulina paati endala gwagamba nti amazima wendi babi contract nsindiikirizo gimalako gwate nkuwagira bweba nga abantu bo babi nga toyina kalungi konna konna koyinza kusinza n'ogamba kamalega komawo nkolera abantu bano nkuwagira okuva e Saudi okudda mu nsi yonna gy'oyagala okugenda okimanyi nti gy'okoma okubeera mu kiyumba kiyina engeri gye kituuka n'otandika okuba nga ggwe okontrolinga abantu abo n'obakolera emyaka 2 ne giggwako ne bakuta n'okomawo e Uganda mu vacation n'omala n'oddayo mwana gwe w'obanga osobola okukozesa obwongo bulungi nnyo n'obba omuntu w'amagezi abantu abo otandika obbakontrolinga ekiyumba ne kikunyumira mwana tu n'obanga olinga ali ewaka nga Uganda weegomba kukomawoko mu vacation omala oddeyo okolera abantu bo tugenda nnyo ne tuwulira tugamba oli agamba nkoze emyaka 6 mu kiyumba kimu ne weebuuza akikola atya omuwarabu nga si mwangu abantu abo gy'okoma babeeramu esa kituuka nga gwe abafuga omwana asobola okuyita n'ogaana okukola kyagambye gwe n'otunuulira bino ebintu ebiri main by'olina okukola mu nnyumba y'omuwarabu naye buli lw'okyusa ekiyumba n'ova awantu w'obadde nga ate tebabadde babi jjukira gy'ogenda ebintu bitandika bupya oba wakolako oba tewakolako bagenda kuyisiza mu mbeera eri kubanga oli mupya bakakulaba biddamu ne bikalubamu zani ate wano nga ogugubidde mu kiyumba kimu okomako mu vacation n'omala n'oddayo wobanga ova Saudi nga bakama abo si babi mbwate oyagala genda Dubai oteekemu $4 oba $3 okimanyi nti woba wagula akapoloti $3 zisobola okugula matiriyo n'otandikira okwo ze walitaddemu nga input nga still odda mu nsi ya muwarabu nze ngamba bw'obanga togoba kugenda mu ezo nsi nnene ng'awantu w'okolera waliwoko emirembe waliwo akalembereza abantu b'obamanyidde mukwano komawo mu vacation oddeyo okolera abantu
oddeyo obakolere. Oddeyo obakolere mukwano ekyumba kigenda kunyumira. Miliyoni 4 ze walitadde mbu ogenda Dubai oba Qatar simanyi 4.3 zisobola okubaka ekintu ekirala kyezikukolera kubanga wano wobaddayo wa mukamaawo toyina n'ekimu kyogenda kuteekamu. Teweetaaga wadde nti oteekemu akasente konna. Boss agenda kuwa ticket, already visa yo ebeere valid, income yo ebeere valid, omanyi nga bw'onogamba nti ofuluma nsi yo dda mu nsi yo like that. Gwe otuuka wano owumuddemu lunaku kati lwakuddayo kwata nsawo yo na bintu byo byoguze, kwata passport yo, beera ne income yo oba income number yo ne visa yo ng'ogirina eri valid, genda ku airport olinyoddeyo. Nga totaddemu atasso okuleka ebintu by'ogula by'ogenda otambula nabyo. Okitegera ekintu ekyo. Mwana gwe ng'oddayo okola zanyo kwata ssente wobadde tewabadde wabi just oluubirira kugendako simanyanga mu Dubai kati mbadde Saudi kantuukeko ne Dubai ndabe. Kale kangendeko ne Qatar kubanga eriyo mukwano gwa Gambia Qatar tufuna kiralu. Mukwano gwange ojja tuuke Qatar jagamba nti bafuna kiralu. Ngate wano boss wabadde agenda kwongeramu obadde ofuna kakadde agenda kuwa kamu 2. Obadde ofuna 9 akwongeddemu 10 akuwa kakadde. Ogenda okutuuka Qatar gye baakugambye. Nga biralamu. Nga biralamu. So mukwano okuleka nga bw'oba ofunye omulimu ng'ogamba nti nedda mbadde Saudi nkolera kakadde. Naye ate omulimu gwe nfunye Dubai gumpa $1.5 naawe awo nkuwagira sina kye nkugambako. Bwe kibanga ddala kituufu nga ssente ezo ogenda kuzikolera akamu 1/2 awo nkuwagira okuva eno ku kakadde ogende kamu 1/2. Newe wabanga Saudi wobadde ng'obadde bakuwa kaŋŋambe nti kakadde oba 9 kati ng'ekyenda ekyo bagamba bw'okomawo tugenda kukwongeramukko tukwekamu 2 oba tukwekamu 10 oba tukuwe kakadde. Nga n'omulimu gw'ofunye simanyanga e Dubai gugenda kuwa kakadde kamu emitwalo 10 ng'ate ogenda kuteekamu input wa miliyoni 4. Lwaki toddayo kuguna omulimu ogutali gwa kuteekamu ne bakuwa kakadde oba akamu 10 n'oddayo n'okola ng'ate omaze n'okumanyira emirimu gy'omanyidde bw'ogikola. Sigamba nti buli kimu otandika kitandika omukyalo ono nze muwagira muwagira 100 ku 100. Nze ndabanga ekintu ekyo kirungi. Bw'oba wooli nga tewali nnyo mbirigo sigala obakolere komawo mu vacation oddeyo okolera abantu. Kale bamekwano ate mbadde balabi balungi Mukama akumata kumira mpeera tujja kubanga tusinkana mu videos eziddako mweraba.